some people come to Namugongo. Ssabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu asoose mu kusaba okwetabiddamu bannaddiini ab'enjawulo n'abalamazi. Muno Kazimba mwalagidde obwennyamivu eri emize gifumbekedde mu bantu ensangi zino naddala abavubuka gamba ng'ennyambala yaabwe. What is the meaning of damage? It means that this thing is nothing here. And now if we put on something which is damaged, it has lost value. Which means that even the head is damaged. Some people wear the dresses and they get a knife and cut this. They put something which is look at me and follow me behind. Agamba nti ate bano n'okutya tebakyatya ng'ennyambala ekika kino bagenda nayo mu masinzizo. Some women, they are buying actual artificial hips and they buy very artificial things to ensure that they have big breasts. People are wearing these things and you wonder why they are doing that. Ono era akubirizza abakkiriza bulijjo okwettanira okusoosowaza omutonzi mu buli kimu kye bakola okusinga okulinda okulamaga. We are called to conform to God's truth because this world is full of lies. Don't think that whoever stands up to say, I am saved, I am saved, they are all saved. Some people are liars. We must really see those who are born again by their fruits. Olukuŋŋaana nga luwedde ono alambudde ekifo kino. Atuuseko ne ku kifo ekipya ekyazimbiddwa ekimanyiddwa nga pavilion. Tulina wali ekifo etwatula omwaka ogwaggwa. Mukama n'atuwa ekyengera ky'enkuba aye n'omusana. Abaganda bagamba olaba enkuba ng'etonnya n'omusana omanya nti engeezaala. Naye abantu tebanyumira kusaba naye akafo kano bakaserese. Kamazeewo akavangata k'essente miliyoni 457. Kavangata ako era basasudde. Ne Woltali naye agirambudde. Oluvannyuma bano bakuba olukuŋŋaana lwa bannamawulire mwe bategeereza nga bwe bakyalina obwetaavu bwa ssente okutambuza obulungi emikolo gy'okulamaga. Central government gave us 1.1 billion shillings. The other dioceses and individuals and companies have given us around 300 million shillings. So total, we have 1.4 billion shillings that we have already had as cash. We have a deficit of about 600 million shillings. Naye by'essente ne tekinologi muzibu. Tuyinza okuva wano nga akavangata abantu bongera okuweereza akavangata. Amasimu gajja du buli kiseera kavangata kajja. Kazimba wano wakubiriza abakristaayo okweyisa obulungi okuviira ddala ku makubo okutuuka ku kijjukizo kino. Muyise bulungi abagenyi baffe ate n'abantu okweyisa obulungi okuvuga obulungi ebidduka n'abatambula okujja mutambule nga mutambira ku mukono gwe babalagiridde obutajja mu makkati. Bakubiriza abantu abaneetaba mu kusaba okulamaga kuno okukwata obudde kubanga enteekateeka za kutandika nga bukyali. Have a preacher, the Archbishop of Nigeria, the Most Reverend Dr. Henry Ndukuba will be our main preacher. Bane tubayita okujja okusinza okusaba kujja tandika essaawa 3 ez'okumakya. Omulamu omukulu kugamba okukyusibwa obutagoberera byansi wabula amazima ag'ekigambo kya Katonda. Tukitegedde nti abalamazi abasukka mu 1,000 bamaze okutuuka. Tutuuseko ne ku kiggwa ky'Abakatuliki okulaba embeera bw'eri. Okuyoyota saako n'okutonatona Woltali abagenda okuyimbibwa mmisa ku kiggwa kino eky'Abakatuliki kwatandise dda era nga kukyagenda mu maaso. Nga bw'olaba emabega wange mu kibangirizi kino eky'ekiggwa ky'Abakatuliki abantu batandise okubooga olwa nnamungi w'omuntu eyeekuluumulula buli kaseera okukyeyiwamu. Abalamazi basuubirwa okweyongera ddala mu bijjukizo byombi okutuusa ku lunaku lwennyini olwanga 3 omwezi ogw'omukaaga. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.